Yes, abana Uganda mugamba muti abali mu Dubai akasome na muri bulungi Dubai Sharjah nefe biranyewo eno je bayita Dubai Eye Uganda atenga tututwala okutumira okwamanyo okwetola Dubai mwenda abana Uganda abali muna bayiyo bulamu. Yes, so na mawuli ageni na gannaku kusizira kungere abana Uganda je tweyisaamu n'ebintu byebakwatira mbana Uganda ate byetali mu bire biseera byedda. Bantu bangi lwaki mwebuuza nnyo lwaki abana Uganda SARS no basinga ofuna ebizibu mu Dubai. Oshtegera kadina amawulire gennafunye ku bana Uganda bayina ekintu kye beetaddemu kizibu nnyera kibi nnyo okubanga abana Uganda n'ennwana gye tulwanamu kati okutereeza system yaffe batusonyiwe batuddiremu okubanga omuna Uganda bamukwatira mu nsobi ng'eno. Oshtegera nga sinagenda wala ekisooka guno abana Uganda bakoze omusanga ate polisi nekola ki nevayo nebakwata bagenzo bakwata nga mulimu abana Uganda bana mulimu ID y'omuntu omu nga muna Uganda oyo mwana nayina ID abadde valid kyenaba kye twabagamba ku video eri yaggwa tebise bisinga oba ina ID yo gikozese bulungi kitegeera bakutte ID emu ng'eri valid nkubuli ebiri mu musango mulimu baby omuto mulimu abana Uganda bana n'omu Nigeria tugezezzaako nnyo kitusobola tubawoninge buli page bayisaako nnyo information abadde Uganda mwetereze naye ndowooza ekiseera ekigenda ekijja mu maaso tugenda kuba tukyasobola beera mu Dubai mu myaka ejja oba mu mwaka ogujja ebiri mu maaso esatu okusinziira ku biri abana Uganda bye twatandise okweteekamu n'abana Uganda okubanga tweyingizaamu tubadde mu misango mingi naye ate guno omusango abana Uganda kino kye mwakoze kibi nnyo bwoba muntu ayagala protecting ekiti like ate ekisooka abakibaddemu tebalina mpapula bali ku ddungu bali irigo ye ne mukazi we kwegamba ab'eŋŋanda family enamba nekudde ekintu ekyekijega bwe kityo mukitegeera muliwo musurvivinga mujaletera abasajja okwongerako natti ate abasajja bateeka natti ku nsi yaffe era njasasira abana Uganda bakyali abatannayingira n'abana Uganda abalwana bakyanoonya visa bwe bunaba temwetereza ne mwongera mu kusaba mujja nnyiga mugembo ate Museveni nene abayingiridde kintu kye mwakoze kintu abana Uganda bye tulabikiramu kati bino ogenda bisanko eno page yokka Dubai Eye Uganda oba channel YouTube channel ya subscribing njabba wanga buli kigulire wonna eri breakings mu Dubai nga sinagenda wala omanyi twasala okulabisa era buli muntu yena simanya agent simanyani nga yakera ku machana akuba nala senezo kubwerere bera ngo contacting numbers eziri wansi ku Dubai Eye Uganda tubenga tuyisaamu eggali abantu bonna abali azamanya abantu bonna abaleta abane Dubai ne babayisa bubi nga sinagenda njatandika n'omukulu omwana bampadde ebintu bye n'ensobize zazzakola ku bana Uganda omuntu ono Uganda pastor simanyi kyatuuka ku bana ddiini Uganda bamanyi nga pastor kuba bangamba ayina church ate ne wane Dubai ayinawo baabo bed space omusajja ono amanya ge bamita Gerard Matthew bukwalira ndowooza yeka musajja muganda sibasika kasa bulungi bukwalira lyawa naye nga basinga mumanyi era ekifaananyi kye kino wano omusajja ono family man omusajja ono be baludde mu Dubai bebamu kubaleserese ku baana muno okitegeera nga sinaba tusa ku nsonga yennyini ey'amawulire gennyini twatuse tutya wano kasuke mpise mbaana abasajja ono omusajja Gerard Matthew bukalirwa ayina munne gwakola naye simanyi amuyita muganda we bwe bafera bwe badda ku bana Uganda ne bakozesa ne babakoteeka mu nsobi ayina omwana gwe yagenda namujjako ID yetwabagamba banaga mwegendeza ID zammwe yagenda najjako omuna Uganda ID omwana gwe bayita Fred yamujjako ID nagikozesa okugula bed space kitegeera era nga we tumanyi nti emizejo gyabaddemu abadde yeewolanga ssente ku baana ajjako abaana ssente mbw aleeta abaana e Dubai n'abasuula bakuleeta ne bakujja Uganda ng'osasudde ssente zo n'ojja ne bakusuula ku airport kasita batuuka wano nga bakima bw'otuuka wano nga tolina kyakutwala n'atwala ssente zo n'ojja ku airport tajja nakukima n'obeerako ku airport awo n'otangaala babikoze abana Uganda bangi naye lwaki wandijja omwana ewaabwe n'omuleeta no ku ddungu n'otasobola muyamba mukulu Gerard ono gwe mulaba tazannya
okumala tazanya ne mukazi we gwe yawasa muza abasajja simanyi lwaki bana abasajja abafera abaana bano ba family basajja balaga basetiriza obulamu era Uganda ndoza batwalanga ab'amaanyi ono Gerard gwe mulaba aina mukazi we mujja mulaba omumulaba bifaananyi musajja family maanyi okitegeera yakwata mukazi we n'amuleeta wano n'abako ne byamuferesa n'akozesa empapula za mukazi we yayingira Dubai ne bamukwata ne bamusiba emyezi 6 okusinziira ku yabadde ampa source eno information ina njina no kusimu bamusiba emyezi 6 bamusiba emyezi 6 mukazi yabeera mukomera wano n'agweddalu bwe yagweddalu ngebayo na mukomera bagenda mutanga agudde eddalu agudde akazoole kuba ebiseera ekyamutuukako yetasubira muntu kikola kimutuusaako Fred ayina ono mukulu Matthew ayina church e Uganda era asabira endiga bane yabasabi mwesasire oba banadini abali eyo mwesasire mugamba abantu babi n'abantu babi bangi okitegeera bakebera bana basajja ba intelligence obakebera basikakebera identity obakebera identity ne balaba manya ki line gy'okozesa ina manya ki agamanya gali ku Emirates ki nga batandika okunoonya ennaku zino Abannayuganda n'okukola visa lutalo lwansonga omululu gususse ate tulina bayuza bangi okitegeera nina story gyengenda obbawa ejja baleetera okwesisiwala mumanyi nti n'Abannayuganda wano mu Dubai babi nnyo Omunnayuganda we yatuuse ku munne si muntu mulungi sikyogera mbu nkuba nsi yange nkyogeza nnaku ti ebiseera bisinga tulina okwebeereramu mukulu Fred oyina family mugenda ne mulooza bemukozesa bemuyuzi nga tebalina family oli musajja wa family oyina family nkulaba oli musajja oyina abaana nga 3 oyina kyaliwo buli bajja bakunoonya ne bajja ne batuuka ewo ne bagamba ne bakubuuza oyina gwolagawo simanya mugandawo erinnya baalingambye wano neera kubali nsumbuwamu naye nga njagala nkulu mukulu Gerard Matthew Bukirwa oba bukwalirwa oli Munnayuganda olina obeeramu okulumwa mukwata sente z'abaana ne muzitwala mu bajja Uganda mbaleeswa ne mubasuula ku airport ne mubalaga empisa embi lwakuba mukoze bu bed space ne muleeta abawala omwo
ne muddamu bafuniza omwombo temujja baagalira mukono nabwonoonyi omwana atuuka ewaabwe nadda ewaabwe nga yeekyaye lw'abantu mmwe abeefula beegenti bw'oba tonnatuuka ku bwongo bw'okutereera kubanga oli fit ku facilitatinga mwana leka ssente ze mulekere famire tomwonoonera so mena amanyi Dennis simanya Gerard eno message emutuukeko Gerard Matthew Bukirwa oli pastor simanye endiga ze Uganda wona woli ozisobesa ki ne mbadde nja kusaba taata weekube mutoki wetres ononyono omuvubuka gwe bayita Fred osasule ssente oba sekyo naye ng'oli mu Dubai togenda fuluma Dubai tugenda kunoonya oba agenda kunoonya tukikwambaze naawe ng'ofuluma osasule ssente ezo kuba yangambye ayagala kuddaka naye talina nawatandikira wamusiranye embeera yonna Abannayuganda kabakulabe bamanye obubi bwe mulina n'okwefuula abalungi nga muzze e Kampala oyo mummaliriza kati kangende ku mulala waliwo omukulu omulala musajja musiraamu era bamuyita musiraamu muswaziza obusiraamu yahe ayambala entalabuusi nayambala ekkanzu n'atambula ng'omuntu amutuukirivu abantu abalina eddiini mubadde ki omusajja ono yayita musira bamuyita Muhammadi Allahu akbar bamuyita Muhammadi Mazi simanya Mazi bamumanya abadde apo outside za liga ayina eyo bed space aleeta abaana okuva e Uganda musajja mukambwe ennyo era okusinziira ku bifaananyi bino musajja yazze yawasa naye tetumanyi bali yadda Uganda oba ali muno oba ali Sharujah oleeta abaana abawala n'obatuusa awo mu Dubai n'obatunda abaana matandika batunda butunzi bamugobe n'omuzzeeno n'omuzunza yenna akuwadde ssente kati kasajja gwe okumanya oli mubi wakwata walina omwana gwe wajja e Uganda stories zonna bazimpa I have the audios eno bayita Dubai Eye Uganda buli muntu yenna alina ekikulume Dubai weereza ebifaananyi tubalabise tujja genda down nabo okitegeera Dubai Eye Uganda teri kuzikiza kwata abantu bonna abali muno amajja beeza ga Uganda galwamu yesagala mwe tuba sponsored by BBH Tours and Travel goyetaze visa ngoyagala kujja mu Dubai oba yagala kuddeyo tufunira flight ticket mawali muno nga metaga entry visa asimaye metaga visa change namwe tubikola ko owuli owekyayo ko Dubai obusajja nga buno kakusiranyiza kononye pepazo jangu ku Dubai Eye oba kuba kunamba ezo BBH Tours and Travel jakuwe kufunira pass out ode Kampala mwana refreshing ate myezi nga mukaga mwaka obera ngosolo okudda atodde mu pambane nga wesetinze bulungi mukulu Muhammad Mazi owali obera liga era omwana yasavingako nange ku simu yatekako stani w'okunsi wakwata abaana obaleeta obateeka mu bed space yawo aliga n'obayisa bubi n'obatulugunya n'obalaga embeera embi noddeyo nakwe mbuwawasizza baŋŋambe negwawasa bamufunisa olubuto naye n'omupyata omuwala bamufuna ng'era naye mb'oleeta abawala ng'okinya obuuza bebi ono mbutayagala tuwa ssente zaffe ng'odda ku baana okuba emisipi ssebo omukulu gwe mulaba ono ajja abaana e Uganda oba yajjanga abaana e Uganda n'abaleeta wano e Dubai n'abayisanga baana be n'akuba baganye mu kiyumba lwakuba ofunyemu obuzibu n'omuddako omwana abandi n'omukuba emboko nga gwamuzaala lwaki bannange lwaki emitima temulina lwaki muli bantu babi bwe mutuuka mu nsi zino mufuuka nga mmala mugamba Uganda simanya bakulembeze babi nammwe muli babi nga Abannayuganda abamu twajja wano okuyambagana tetwemanyi tweyamba bweyambi gwoyambye gwosanze munno muyambi kasajja kano bakawa ssente omwana yakawa ssente n'atuuka ku airport ng'akaleetedde emiwogo n'obutooke bwe kagala otundira wano n'omuzigozigo ne kagamba n'atuuka ku ssente kamuwadde zisitula lwakuba kamukoledde visa gy'asasudde ne ssente ze neyatika gye yesasudde ne kamugamba leeta ebintu byange atuuse babasaba ssente z'okurapinga kuba ali abayitawo mukimanyi balina orapinga bulungi boleetedde mu kibox n'akagamba ssente zirapinga ne kamugamba zisasule bw'oba tozirina ddayo Uganda togenda kulinnya nnyonyi okitegeera ate oli mupya tobitegeera n'okubagana omwana akwata ssente ze n'azireeta ne yeetikka ebintu n'omugamba kiro nnyingi ne kamugamba suula ebibyo ebyange bijje n'akwata ebintu bye byabadde yagenda okweyambisa ye ng'atuuse wano mu Dubai n'abisuula mwana n'atika ebintu byakasajja n'akatuukako ne kamulaga embeera embi ne kamutwala mu bed space kabatuuseyo ne kabajjako amasimu n'obaga okyasobola contactinga mwana weewamwe Uganda tolina gw'okubira mulanga ne kakufuga bw'ofuluma kabasibira mu nnyumba nkagenda okukola ne kaddolego ne kabagulira
kano ka advantage kali neja kano ka musiramu ka Muhammad Mazi chekali na advantage abana tekaba koisange cyo sijja kikawayiriza ne kaba tekanga bed space ne kaba sibiramu ne kaba kimo oleggulo tunulira abana Uganda kaba kimo oleggulo obusajja bubi okitegeera ne kaba kimo Uganda kadde ne kawasa oyo omwala we kali ne akakuba enpinga balaba kabuuza baby ono mtu mukolere ki atayaga sasura nga bakabatu bed space omwana avaayo kabaleta ne kabatika bed space kabalese bafunira mirimu kakujja Uganda kagambye ogenda kukola baba kutuusa wano nkatandika kunoonyeza emirimu gimanye emirimu gyano giwanvwa ne kakubeza mu bed space ate ne kakusasuza kikawa jjo manyo ogenda ku mulimu ne banga lyomazeewo ne kali kusasuza ne kakutwala ku mulimu n'okolera emyezi ngenda nga sente zonna ze kazitwala okumanya kazibu kakutuusewa boss ne kagamba mulaba ono muwezi oyagala andiko kagala oveewo ogenda otandika okukola okasasule kafa sente ne kakutundayo ne budde Uganda ne buwasa nti bufuna sente butunza abaana b'abantu abaana bajja noonya mirimu simmwe busajjasajja mmwe beera nampisa mbi okitegeera twagala tubabulye direct tetwagala kuofeninga muntu ne twagala mubeere n'ekisango mu Uganda atuuse wano okitegeera bana abaana balina family abamu bavayo nga bazadde aze kukyusa bulamu kutaasa abaana be kutaasa family akasajja okakwa kano ka Muhammad kakwata omwana omuwala ne kamujja eri Uganda ku airport nga ze n'ebintu bingi ne bamugamba leka ebintu olina bingi ne kamugamba kwata bag bwe mwana bwe yatuka ku airport ne bamugamba ebintu bingi nga talina gyatwala miwogo na matooke ng'alina ebintu bye byalina mu nsawo ne kamugamba oba toyeta bintu byange tojja omwana n'alinnya ennyonyi n'ajja bwe katuuka ku kisaawe e Dubai ne kamugamba baagayo mwali empale z'omwana ez'omunda omuwala bayetaaga empale paadi ze byonna biki engoye ze zonna kazireka ne kamugamba zirekawo naye walese emiwogo gyange ku airport omuwala yalekawo engoye ku airport baga namba n'avaawo n'agirekawo n'agenda ne kamulinyisa basi tomanyi gy'ogenda omanyi ogenda ku mulimu ogamba naagula ne kamutuusaayo kamuliko kamukuba embooko kamukola ki mwana na Uganda muli babi boy naye busajja mmwe baŋŋamba kadde Uganda bwe mbere ya bintu byakasobera kali muno kayiika kabonaabona naye bonaabona nga babonyabonya banno kino kintu kyakulumirirwa kyagamba buli muna Uganda ali eyo mwegendereza abantu obeera n'omuntu ng'oza kyaliiwo n'amala n'akwokyesa n'akwonoonera empapula zo n'obeera muno mu Dubai ng'okola okeesa lwobala abaana mubatadde mu abusikooni mubonoonedde buli kimu lwaki mululu omulugube lwaki tokwata ekiki oba tosobola yamba muntu muleke temwesiba n'okwata sente z'abaana 6 7 8 mbonoonya kula sente n'odduka buddusi bangi mudduka Uganda ewabalema ne mudda webali wano mbamanyi yadduka n'agenda ng'abbye sente n'akomawo kati alimu n'avuya lwaki yes nga tuvuddeko obusajja tumaze obulabisa katudde ku nsonga y'omusajja omuna-Uganda omusajja family man Dubai nga sinema kanjagala mbabuli amawulire agaliwo Dubai yakutte abana-Uganda bana yabadde family namba omwami omukyala ne muganda w'omwami abana-Uganda okumanya mufusa babi mu Dubai wulira we tutuuse kyobula buli asaba visa ojja genda okole police clearance ye Dubai era mwegendereze ID webanga inewe yakwata osiranye myaka 2 benzo batadde mutuwa visa lwabino bintu byemukola ebikolebera abana-Uganda kati mbabbirako omuna-Uganda kye yakoze abana-Uganda byemwakoze Dubai omusajja yakedde ku maca oba omukazi beeteesa famire yeeteesezzawo ne Dubai abaana bazaala oba bazaala endoza na mu bed space bazadde omwana wa myezi tanaweza na myezi 5 baby muto nnyo bintu byonna bimanyi ebiri mu Afirika ti obwavu buba butusumbua taata talina mpapula mama talina mpapula muganda wabe talina mpapula famire yonna yayokya it's too sad kibi nnyo nga bakwata omwana baagala offera omunigeria yagala obbagula omunigeria yagala omwana famire eno yeeteese mutarako message emugamba tugenda kuguza omwana era omwana gobadde batunda gobadde baguza omunigeria badde bamutunda emitwalo
omutwalo gumu mu 13 eza Dubai. E Uganda ze milioni 13. Bino bibano ku Dubai ayoka tojja bisanga walala. Abakulu bano bakutte omwana ne bamutwala. Era nga tebana atwala omwana ba planning de kino kyabatwalidde bamaze wiki nga 2 nga bavuya bavulugulubana. Omusajja abagambe agenda bawa oba family omunejeri abagambe agenda bawa omutwalo gumu mu 13 bavuya. Sente. Omuko oba omuko w'omuwala tata akimanyi batunda omwana we, mama akimanyi batunda omwana we, muganda w'omusajja yabirimu ya meeting abagagga. Abanejeri abagala kugula mwana bwa kusaddaaka tetumanyi, oba badde bagenda kukolera kyo omwana bagenda omugula tetumanyi. N'ekyomanya kimu Dubai police ebiyingiramu nkujjira abo Abannayuganda. Omusango guno nga we natandise ku ntandikwa byabaddemu ID y'omwana gye bakozesezza. ID y'omwana babadde na ID gye badde bakozesa ochekinga in nobako ne bapachesinga nga bagenda ofuna ssente ezo. Era ID eyo police yagikutte. ID yabadde valid. Kitegeeza Omunnayuganda ayina residence bamukwadde musango gw'okubanga atunda omwana. Bo kye bayinza ottaminga nga child trafficking. Okutta omwana gomuzadde Dubai talina mpapula mumuguzi omu Nigeria. Abannayuganda bannange kiki kyemugamba mulemeddwa nnyo. Abavubuka abo balina gye bakolako. Basooka ne bagenda ne bakola mu sijja kuyisa mannya gaabwe ne basooka ne bakola komune bayita typing. Abannayuganda mwimanya abali muno kali wali typing mpapula Bachina bayigiriza okutypinga bagenda ne batypinga ne bakwasasula basasula bulungi ne just pressure ya maanyi. Abasinga kye bava baddukayo. Mbaga na amawulire n'omutima ogwa mumenti Abannayuganda abali mu Dubai babi. Ozalidde omwana kuno ebujje bantu bangi bazalidde kuno abaana ne bakyusa empapula zaabwe. Mweki ekibalemye. Yes nga tugenda mu maaso Omunigeria ayagala omwana bagamba bannange omwineyo omwana tugenda mugula era mbo omutwalo gumu mu 13. Nga taata agamba mubaga bayagadde bafere mbu okusinziira nga taata w'omwana akwata ssente bamubulya nti omusajja agenda tusasula nti baba yabirimu ndoza baba yabirimu oba muganda yabirimu muganda nkakikwasaganye mama w'omwana amanyi taata amanyi oli muganda w'omusajja yayogera noki n'Omunigeria. Omunigeria kyonna kyebadde ayagala omwana ayagaza omwana tetumanyi be basinga omumanya abadde mu ddiiru nga bakwa Omunigeria nga akwata omutwalo gumu abasajja balina ssente mu 10 ng'azibawa ng'omuko afuna ssente oba yaguze ettaka Uganda oba yakoze atya nga ssente azifuna. Bwe yafunye ssente ng'omanya okupakuka kw'Abannayuganda. Bwe yafunye ssente n'azikwata bamugamba seeka ssente tuzikuwadde kati omwana waffe. Tata ndoza namugamba kasatu kutte ssente oyo tumaze omukuba ku mutwe. Abannayuganda bayingira mu child trafficking nga tebamanyi. Ogw'omusango gwa naggomola ekyo kikwa bakikubira eggwanga ensi yonna ekivumirira. Abamanyi okusaakinga teeka mu Google yo obuuze child trafficking kitegeeza ki. Kuba okutunda omwana yenna oba okutunda omuntu yenna kiba kibi. Ensi yonna ekivumirira. Kyalabiseemu Abannayuganda abadde baagala okufuna ssente ez'obwereere. Babadde ssente kati bafulayika bakubagana ssente zizze. Bajjako amasimu bajjako buli kimu babula. Omunigeria abanoonya tabalaba. Ssente zaayayanye abanoonyezza wano abanoonyezza wali buli bamu badduse babuze naye nga bali mu Dubai kuba tosobola fuluma nga tolina mpapula. It takes time. Babuzeewo omusajja abanoonyezza. Omunigeria kye yakoze wadde nabo basinga tebalina mpapula teyayombye ng'abiteeka mu CID ye Dubai. Bano abasajja balina intelligence. Banoonyereza okuva ku ssimu gye wasooka okukubira mu Nigeria okuva ku lunaku wasembayo labika mpozi nga tebakwagala.
omusajja omuneja nga agenda ku polisi nga gane CID nti waliwo Abannayuganda be nadirinze nabo ID yawe gye mbadde nkolerako yene eraga nti bakkiriza okunguza omwana ID ng'eri valid nga polisi ekebera ID ng'ereeta erinnya Salimu. Gano nkuwa mawulire tolina ogenda gajja malala. Tubeera ku ground nga tunoonya Abannayuganda bawe bookyeza nga bakwata ID. Polisi yakuta ID ogikebera nga ID eri valid ya mwana Munnayuganda. Abannayuganda mulaba ssaako gye muyingiddemu kati ya mwana Munnayuganda ID. Okitegeera ID bagifuna polisi etandika okubanoonya mpola mpola. Polisi yabatwadde ennaku eza Omunayigiriya yabadde bamubuze tabalaba. Okitegeera bana bolaba nga bakutula ddiiro bamala ennaku eza tebeebaka nga sente bazifunye obanga bagenda basasula awo omanyi pressure ebeerawo. Tokwatanga ku mutwalo gumu gwe Dubai mu 13 baba bayika mugenda mukola ensobi mu kupakuka. Okitegeera okutte omwana wa muganda oyagala muguza mu Nigeria family yonna ekimanyi. Laba ebintu ebituuse mu mbeera enzibu ennyo. Abakulu bano polisi ebatrackinga babadde we bali nga balinayo birthday. Abantu bonna abasinga mu ekifo badde bagenze okukuba kibaala kirabu bafulumye balina birthday bajooga bomuziki banyumirwa kumbe polisi ezeegoberera bakebera ku kamera bajja babatrackinga wawe bali. Omukulu afulumyemu wabweru muganda wa eyabadde atunda muganda waani wa taata w'omwana yabadde ali awo wabweru ng'obusajja bumusaze. Buno obusajja busooba ate bukozesa amagezi tebukola nsasage nga bukukimi obwekanga bwekanzi. Yabadde ali awo nga CID e Dubai emusazeeko ng'emusazeeko bamugamba aha bamwetooloola bamugamba tuula wansi atuula wansi bamubuuza bw'obadde nawe mu kino ekintu baliwa. Taata bwe yalingiza n'alaba nga bakutte mutoowe n'adduka. Gwe bakutte talina mpapula alina ID y'Omunnayuganda eri valid. Kuuma ebitambuliiso byo kuuma ID yo nga bagamba nga kuuma ndaga muntu yo togisula bayinza ogisula ebattidde omuntu ab'ebijambiya. Bamutuuza wansi ye kati kaweddemu akake. Omunayigiriya ajja agamba yooyo naye teyabadde yekka. Babadde babasanze bana nga bwe babadde mu kiyumba. Abasinga mujja noonya details mwongere okumanya. Gano amawulire gali wano katojja gasanga ku channel ndala yonna batya batyo babulira ebintu nga bino. Nze nja breaking news temina kye muŋŋambayo. Bamukutte n'abantu bana ndowooza oba ne yabadde ategese nga bwe babadde awo ku pate nga banyumirwa banywa byakunywa. Polisi eyingira ebasala kumanyi pate z'Abannayuganda mukyamuka babasanga n'obwokunywa obwenge nga tete mwakuyo miliyoni 13 eza Uganda emitalo 10 omutalo gumu 13 eza Dubai babasalako babanywa. Olowooza ki ekiddako? Family eri kuddu ku misinde maama ne taata n'omwana bali mu muddusa misinde Omunayigiriya tamutwala. Ko Omunayigiriya bagamba bate mumpadde mwana mumpe sente zange. Abannayuganda abajja mu Dubai mwegendereze n'abatana bafuna mirimu okubanga system ene zeewo bwetu obusajja bulwanye okubanga bazzeemu okubanga batuwa visa. Sasa zino ne visa z'Abannayuganda ez'emyezi 3 tezifuluma lwa nsonga ezo. Bawa abalala bonna Abafirika Uganda, Cameroon, Nigeria tebabawa visa za myezi 3. Oba bakyabataddeko ku hold bakyabaweeyinga mutandise ottereezaamu. Tulinga abatandise ottereezaamu bakwata Bannayuganda nga batunda omwana e Dubai bamuguza Omunigeria. Mu luzungu bakiyita child traffic. Muyinza okuba temwasoma. Omuguza omwana omuguza omusajja
omubogo amukozese eki owaddeyo omusaayi gwe bagusaddaake taata obambu mufera temuyina bwongo buyinza ferera wana abasajja baferera wana baba bagezi ate bakozesa intaneti nga tomulabye nako ye omutyping center gye mwabaddeyo family yabadde efera ndoza gye bazijja amagezi mani sigaddeyo ne mukola muzze temuyina mpapula temwagala kwononera abaana abalwanyi ne batereza empapula Embassy Uganda mujivuma buli kanaku ebadde erwanyi njabba wa credit badde balwanyi ne batereza empapula n'abakulukulu abamu abali muno mu Dubai abebibiina abegatira mu bibiina ne travel companies ngabula BBH bataddemu amaanyi baterezeza visa basabye babadde mu meetings after meetings kulwanira ffe bana Uganda bali muno embeera yonna ne kabamu nga ffe tunabafuna visa ng'embeera nzibu tetulina visa otuuke abasajja bagamba balijectinga abaana ebbanga but since ku Interpol ozze Uganda ozzemu okoze Interpol tebyabangawo luli okoze Interpol bakuwanviza bakutambuziza bakoze eki Interpol emaze emyezi 3 visa eggwako olinze Interpol eve Uganda ne Uganda abajega bakuba sente oboteka no buloteka bakuba sente otambuza emirundi ngeja internal affairs simanya polisi simanya ovuddeyo simanya togeze ku mwana kupo inogena polisi bakirialinge ofunye interpreter ya Uganda ate inotola ku Dubai niyo nyino lekayo dola kwe gamba bano banyine abakuyisamu yagala empapula zangwe bakoleko wano boss akusaba nabo bakuba ku mutwe chovala bennaku zino toyina ogenda funa mulimu muna Uganda luli abasajja batwagalanga ng'omusajja agamba muna Uganda wuuyo kamuwa omulimu nena kuzino yogera Uganda ng'otya love yonna mugituttidde mutulaze embeera embi muli babi mwana naye Katonda ono abalaba mwenna abaleeta muno abaana ne mubalaga embwa ne mubasuula ku kkubo mwenna abaleeta abaana ne mubatwala mu bed space ne mubawasa ne mubafunisa embuto ne mubasuula mu Dubai mwenna abakwata ID z'abannammwe ne muzikozesa bye muzikozesa mbawoninga Katonda abala ebira bonna ababikoze abasika bamaliriza bubi omuna Uganda yenna ayagala okwata okutunda omwana mwene ebintu byemutalina kugenda mu ebintu si byaffe tebatukuzabe batoffe gye tubeera abana Uganda tuli bantu babi okwata otya omuna Uganda otandika otya okwata omwana wo omukwate omwana gwe wezaide wano ku ddungu ow'obulumi gwe muzadde nga mwagala n'omukwata n'omutwala mbu omuguzi omu Nigeria akuwa omutwalo gumu mu 13,000 sente ozifuna otunda omwana oba ozo olina obongo osolofera omu Nigeria temuyina wano ne oba tolina mpapula osoloopa ku polisi n'otuuka ku polisi ne batakwata kuba tebakunoonya tolina mpapula yotoka ku polisi n'obagamba mundaba ono akoze kino ne kino ne balaba evidence omusajja nga yakoze transaction yabawadde sente nga ne message azirina mwadde muguzi omwana obusajja buvayo ne butandika banoonya ku buli kamera gye mwali muyiseeko bana abasajja basobola okukebera kamera ya 221 nga oli mu 221 oba ebbanga oba bakunoonyereza so buli mu Uganda ali muno beera conscious beeramu kwesa obwongo weekuume kuuma gw'oli nayo kuuma omwagalwawo abana Uganda mu myaka 5 oba ebbanga erijja mu maaso bayinza obabbaninga nga bwe bakola aba Nigeria ne mugenda total blacklist abayina visa nga zezisembayo ne batasobola tuzzaamu nda kuba muba akatandika amuntu akajja abalaba akajja mwe muludde wano mumaze okwonona empapula zammwe mwaga kwononya abalala baagala kujja wano kyusa bulamu sijja balwisaawo nja bagamba nti abo bemulabe bannaye beetereeze yembeera abana Uganda gye balimu yatulabisa kwagala tulemesa kukola saa zino okufuna omulimu mu Dubai olina obaako byotereeza era olina okubaako byoba owaayo ng'empapula okubanga mutuuka okwagala otunda omwana obwavubuga butabuse mwana embeera etabuse mwana abana Uganda batabuse beetunda okukamala ojja omwana w'omuntu ewaabwe abamu baŋŋanda n'okwata omwana wa sisitawo oba omwana wa ssengaawo n'omuleeta e Dubai nayo noona empapula ze mwana n'agenda mu abusikondi n'omutunda abamu ne mubateeka mu bwamalaaya naye ensi balaba mujja mumaliriza bubi buli muna Uganda yenna aliyo ng'olina omuntu eyakola ekikyamu
leta ku Dubai Eye Uganda tumulabise tumutambuze aswale alabike abalabalabire okwo family ye mulabe mukazi we gwatadde Uganda manyi befulaba ku bembaga abonebone amanyembe omusajja gwennina yatunda abantu e Dubai omusajja gwennina yali atunda omwana omusajja gwennina kibi nnyo naye kituufu yes amanya mba tempo ku Dubai Eye Uganda tubagala nnyo kubanga mutambula naffe abatwabira mu America mwebale nnyo tetunatereza mu mbeera mu kyalo awe tukolera ne tugenda gezaako tu improving mole kubanga mutuwagadde mole kubanga mu supporting mole kubanga muba mulaba videos zaffe kuba kati tuengeje twakatane nga tunula nnyo ku social media tuina views chenjo gamba kasavu mu bitano kitegeeza bana Uganda mutuwagadde ne bantu banafa abali Dubai mutuwagadde mole kubanga mu subscribinga ne subscription tuina ntono era tujako bazabo ne abatu subscribing de namwe n'abatu wa support ng'omukulu yatugulire ttaala omukulu King Jafari webale nnyo yatuyambako n'atuwolera akasente ne tubanga twafuna socket empanvu gye tukozesa okubanga tusembeza wana amasanyalaze tukirowoozaako ajja kuba tutereza ensonga zo taata tugirowoozaako ensonga webale kubanga watukolera ekisa nera ono tuwa we tukolera si walungi nnyo tujja kuba tugenda tu upgradingawo mpola mpola tujja kubaza BBH Tours and Travel okubanga oyambye nnyo abana Uganda okubanga bayingira n'otambula n'owa abaana pass out abagala ofuluma ne mukolera abana Uganda abadde balemedde ofuna biza ne bakolera biza z'emyaka ebiri yes ne mbanga abagala okyusa tiketi oba abagala okyusa visa ne bakolera biza myezi ebiri myezi esatu ate ku price eri wansi nnyo era tubebaza okubanga mina customer service ennungi era mbaga buli muna Uganda ali webale oba wettanire nnyo BBH Tours and Travel saa zino njogeza nnaku mpulira ennaku ti abana Uganda ffe bennyini tuli mu kweyonoonera bana Uganda basusiza emitima emibi banenya buli omu buli atuuka naakukola ekinagamba ne Uganda babikola nze nze wano okweyiya siina musango sinze yakukola bye nnakukola sinze yakuyisa bye wayitamu nzija n'okyusa bulamu n'osalawo empise mu mbeera eyo nga nze mbeyo mbagamba Katonda abakuume abatwabira mu America abatwabira e Qatar abatwabira e Saudi abatwabira mu Dubai UAE at large tubagala nnyo abatusanga ne mutubongako tujja kuba tuba breakingira amawulire gonna agafa mu Dubai mwekuume nga muli balamu obulwadde bungi mu Dubai omukyala yenna ali eyo ng'olina omusajja akufaako mwekuumire omusajja ali eyo ng'olina omukazi akufaako mwekuumire obusungu tebukwagaza muntu mulala abakyala bakadaama byonna bye muyitamu Katonda abagumye mukole nnyo teri kitaggwa buli kintu kikaluba naye kulasti kiggwa yes akatuyo kangi kuba Dubai saa zino eri mu kaseera akasinga okubanga kookya saa zino ndaba ebbugumu ze nali mpiseemu naye mbadde nnolwana ennyo mbaweereze mbamanyise ebifa mu Dubai alina kyayagala okugamba kyeyemulugunya beera ng'okona kweyo ennamba oba ng'osulako message ku WhatsApp musubscribinge mulaikinge amanya mba tempo Madamu D abadde mayega wa kamera tumwebazanga okubanga abeerawo naffe mu bunnyogovu buno manya ebbugumu lino n'abanga naye akatuyo kamuyitamu n'akola omulimu omulungi tukwebaza nnyabo okubanga omulimu gwa kamera okwasiza bulungi nabannaffe ttiimu yonna eya Dubai Eye mama gyebaleko Aisha Mugisha gyebaleko Read MC big up okuba ng'oli wa kabi nnyo nga bwolabeka ku Dubai Eye kiba kyakabi ntumira bakyali bange abankola Jala Trophy ntumira ku Big Times ntumira ku Kefash UG yona gy'oli e Uganda kyakabi Big Times ole kubanga ogitambuza ole kubanga okola emirimu emirungi okubanga tutambuza Big Times yatubeezaawo tubagala nnyo. Oh my God, mbadde neerabidde banzijukiza bujjukiza. I will take this moment nga Dubai Eye Uganda tugambe Seka Jafari happy birthday, happy birthday. You mean so much to us. Abamu watu opportunities era obaddewo oyambye abantu bangi nnyo bonna abasula ku flat yo oli musajja wa kisa beera ng'oyamba nnyo abantu bale ng'owa advising ze personally onyambyeko mbulamu ompadde advice. Happy birthday bro, webale kubanga oli wakabi
inze ne bannanga aba Dubai Eye Uganda timu yonna tujja kuwishinga happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yes, mukulu Jafari oba King Jeffers. Mungu aberenga akwisa mwene embeera, aberenga akuongeza amaanyi, aberenga akufula, akuongera amagezi, aberenga obulula abantu bangi, aberenga obera wakisa, ayongera akukakanye wansi. Yes, abazadde baffe basinga bakuweerezanga essaala kuba bintu byokoledde abanna Uganda. Webale kuba wakisa ne kubanga abana abanna Uganda balansonyo okubanga nkutadde mu video eno ebaddeyo enkambwe nena abantu abalungi ebali nga bakyali ku nswa tubayina obbawe ebimuli byabwe. Dubai Eye kutumidde nande badde nkuyimbira mu lukoli anesirumanyi alumanyi ali behind the camera. Yes brother, mwebale kubanga mubadde naffe akuuma atakomira mpe.